Etv Uganda mwebale nnyo mwebalire ddala yonna gye musinzira okuba nti mutulaba. Tubadde tuva eno nga tuva kulaba ku mulongo waswa ne tusanga maama waffe nga alina emirimu gyakwasaganya nga bw'olaba. Abakyala muyinza okuba nga muli eyo abamu mutuula waka mugamba emirimu tewali, naye ate nga waliwo abakyala abasukkulumye ku balala nga ye ekyokutuula ewaka yakigaana. Tumusanze wano alina emirimu gyakwasaganya, ali mu kupanga Bulooka ze, alinawo abavubuka abamuyambako mpola mpola okuba nti emirimu agikwasaganya. Njagala kubasaba twogereko ne maama wano mpola mpola atubuulira akikwasaganya atya okuba nga akola embeera nga bw'akikola bw'ati. Maama webale kukola. Kale sebo. Bigenda bitya? Bigenda bulungi. Amannya? Amannya nze Justina Nakinobi. Tukulaba oli mu kukola kino kye bayita batya wano okupanga kiki kino? Kati wano zino Bulooka ne kati kino okupanga boti kye bayita batya? Bakuyita okupanga omusingi nga ngupanga we bayita akabokisi. So kati kino kiyamba ki? Kino kiyamba okukuumirawo Bulooka n'ozibikka ne zitasobola nkuba kuzikola kuzikuba. Kati maama njagala otutwale mukko bizinensi eno yiyo olina gwokolera kiri kitya? Bizinensi yange nze neekolera. Weekozesa? Neekozesa. Ne bali avubuka betulabye bakuyambako? Banyambako nange oluusi ne neekwatira akatiba ne neekubira. Leero tobadde katiba? Leero sibadde katiba, mbadde nina kujjawo zino. Oyagala kujjawo zino? Nkya tusobola okukuba. Ki ekyakuwaliriza okujja ku mulimu guno? Ekyampaliriza okujja ku mulimu guno nga njagala kufuna ku ssente. Nalina abaana abasoma nga sirina ssente, nintandika okukuba Bulooka. Nzikubye nzifunyeemu oba kati nina n'omwana ali ku yunivasite naye nga ssente nzijja mu Bulooka muno. Yunivasite wa maama? Kyambogo gyawe gye yali asoma naye ennaku zino ne bakola ki? Ne bawummula. Olina omwana asoma ekyambogo naye nga ggwe maama okuba Bulooka? Ssente nzijja mu Bulooka era ne zinyamba n'awaka okubanga siri bubi n'okuzimba nazimba. Taata aliwa? Sirina. Abaana bano betwogerako boolabirira okuva mu Bulooka balinga bameka? Abaana kati gwendabirira ali omu. Abalala bakulu? Abalala abato kale bwe bali naye bo bakyali mu bibiina bito. Obuvunaanyizibwa si bunene nnyo ng'obwo? Omu ali mu P3 omulala P6. Naye oli yasinga okutwala ssente. Abakyala abasinga tebaagala kukola, balowooleza mu basajja kubawa. Gwe olina ndowooza ki ku ekyo kubanga tukulaba ogamba Bulooka ozikubye n'ozifunamu oweereramu omwana ali ku yunivasite ate naawe n'osobola ozizimbamu n'okubeezaawo obulamu. Kyenkubiriza abakyala bave mu kulowooleza abasajja okubawa, basobole okuba nga bakozesa amaanyi gaabwe. Teri muntu atasobola kintu kasita oba nga okitaddeko omutima, kubanga era otandiikiriza mpola ogenda okulaba nga okoze eki ng'okifunyeemu. Nange nasooka nenkuba ttanuulu emu ne ngitunda, nagera okulaba nga nfunyeemu ne ntandika kati gwe mulimu gwange ogunyimirizaawo. Mwaka ku mwaka ne nzimba n'ennyumba ez'abapangisa nnina. Maama lwakuba tukusanze naye ndowooza tugenda kudda tulambule bulungi. Omanyi bwe twogera obwogezi abantu abamu bayinza okugamba abo balimba bayaaye. Ne mwami wassu alabika amanyi wange. So tusobola okunoonyaako n'otulambuza byofunye mu mulimu guno? Kisoboka. Tujja kufuna olunaku olulala tukomewo. Mukomawo bwekiri. Bwekiri. So kati embeera ogisanze otya ku kyalo? Bakyala banno tebakusekerera era kubanga basooka ne baseka. Baseka kubanga nze kuba weetonnya nzija ne neetabulira ettaka lyange. Bonna be baseka bagamba oyo naye ayitiridde okwagala ssente, naye ate kati abamu abasinga baneegomba. N'abamu kati batandise okukwatisaako. Waliwo abakukoppye nabo? Waliwo abankoppye. Omulimu guno wetwogere okumazeemu bbanga? 2013. Emyaka 7. 2013.
naye ng'ate nange ekintu ekyo nagenda nenkikoppa Namugongo nensanga abakyala nga bakola mu kibuga Kampala. Neŋŋamba bano bakikola batya nange kanzireyo neri nensooka nenkolako okwo nabo nosooka n'oyiga nenjiga kati bwe najja nensobola kuno ngaakala abakubi batuyisa bubi tebalabika nenkwata akatiba nenekubira kalungi maze tuyokya. Bulooka zino zifuna zitya? Bulooka anti era zifuna kati nga wano womanya nti nkubye kubanga eno Bulooka kati oyinza okugikuba ne bagamba nti bagigula oba 150 kati n'obalirira n'omanya nti wemba ntaddemu ku maanyi nenteekamu n'abakozi noba okubye Bulooka z'omutwalo kati oyinza ozijjamu akamu ekitundu bwotyo. So nojjako ensango kati oyinza wano byonna nomanya nenkozeseza oba kamu nofuna akaataano bwotyo oluusi nebisala ngaera womanya ebya bizinesi. Bulooka nazo zisala zitya? ayinza ozzookya nezitajja nezifa neba oluusi nezisalira mu nku nenku bakuyiridde nezibanga enku si nnungi wezityo ekizibu ekiriko ku Bulooka nku. So Bulooka zifiira nnyo wano mu kuzookya? Mu nku awo zifa. Kati omanyi otya nti zino enku zinaayokya bulungi Bulooka zange? Era gwoba oleese enku ne ziba ntono. Oluusi ne ziba nnyingi oluusi mune tomanya oluusi ne ziba enku nga mbisi. Waliyo ne Bulooka okujja ennyo ate ne ziyitirira? Eriyo n'okusiriira. Eriyo ne ziba nga zaasiridde ate ne zisirira wakati ate nebbali ne zitajja wezityo. Zitera okukola mu bikondo bino ebya wakati. Alright, thank you so much for watching. Twagadde just kubalagako abakyala engeri gye basobola okwebeezaawo mpola mpola. Abakyala abali eyo ndowooza kibere kya kuyiga oba oli muwala ne bw'oba muvubuka yadde oli mulenzi nti okukola ebyokukola weebiri naye ndowooza abamu ebye twalibadde tukola tubibuusa amaaso. So maama, obubaka ki obusembayo bwowa abakyala abavubuka n'abantu bonna abakulaba? Obubaka bwempa naddala abakyala n'abavubuka nga abakyali abato n'owulira ng'agamba so akuba Bulooka kati neneebuuza kati nga nze omukazi omukadde nsobola okugikuba neneebeezaawo kye mbagamba baleme kunyuma mirimu buli mulimu ogujja babe nga bakola ki nga bagukola nabino ebyogamba kati ng'abakyala kangene njagale kuwoliya nampa obeera mu Bulooka yo tolowooza na musajja nti ampe oba bize n'okuba sente yo oba ogirina kubanga oba ogifuna ofuna n'omanya nti kati kano kenzigyeko kakapito kangateeka wano eno yange n'oba nga tolina nnyo kyeweeraliikirira nti siina 10 ekyandikututte okufuna omusajja ne gw'otandiyagadde kyembakubiriza babiveeko basobole okwekakasa mu bye bakola bamanye nti kino wenkikola nsobola okubeerawo. Okay, twayanze.